KAKALAAMU TYMZ yugenda jasa kwate ngo tuiza sakono tugoberera and of course nkwaniriza ko nyo na jasa kwate ngo followinga kubiriza no kusaba okwongera okusubscribinga but before you do the subscription nyamba buyambi osokola memoko 1 minute before you subscribe akubuzaako no kwanirizaako nze KAKALAAMU the answer now. Tuli ku KAKALAAMU TYMZ YouTube channel joliko nagamba nti so tugoberera ku achenda musamba akasidesa 3 femwe produce me program enunje eddembo tusangayo program WOLOKOSO ko n'emboozi y'omukafunda. Today lunaku siru lungi olutukedde nalwo okusinzira ku mawulire agafubutuka n'agatuguddeko olwamu n'amawulire munaffe wa presenter munaffe olwa blood waffe Panda mukozi ku NTV mwezi gw'okunaana around there if I'm not mistaken. Essanyu lyatu Buganda okwaniriza muvuka munaffe nga agasseeko ku ebimu ku success ye yasoma n'atikkirwa kwe kwali oku ye yalinga first success ye then nafuna omwana yalinga top of the success ya buli musajja yenna cause tufena tusoma kufuna mulimu after kufuna mulimu tusoma kufuna family afutafuna family tukola oba tusuubira kubeera nga tufuna omwana na now Panda ebiseera bimujjukira wizo we yazaalira yanwetiganya yafunira abalongo ne Panda naye yali afunye omwana yafuna omwana muwala unfortunately kyetwategeera nti oba oli awo ayinza okuba yafuna ekizibu ng'azaalibwa kibadde babatolinga mu ngeri emu oba endala although yakitegeera nga yakazaalibwa omwana Dana gemanya ge yamutugabadde amutuumye naye abasawo bali bamukubiriza bamuwadde amagezi before nga tebanabakola any operation ku mwana yali alina ekizibu ku bwongo oba kiyitenga oyinza okiyita obwongo nga bulina ekizibu kyenkaŋŋambe bwe nti obwongo bwe nga bulina ekizibu so nga balina okumukolako operation naye ebiseera ebyo bwe bamuzaalira nga tebasobola kumusala oba kumukolako operation yonna mu ngeri mu oba endala. Panda kusinziira ku baka bw'abadde ataddeyo ku mukutu gwa Facebook osobola okugendayo ku mukutu gwa Panda gubadde buwadde buwanvu nnyo saagala bumalako budde nnyo kati saa zino osobola okugendayo n'obulaba but okusinziira ku baka bw'ataddeyo agamba nti abasawo bamuwa amagezi balindemu omwana asooka akulekulemu bamulongoose. It's too bad, it's too unfortunate tekisobose and now olwaleero Panda n'abika muwala we Irene Dana olwaleero nti afudde. Kibi ddala cause ssanyu lye success ye future ye panaawo kikuleetera omutima okwennyika abavubuka bali mu kikange kya Panda ebyokuzaala baba tebabyagala nnyo so wakeera ku makya n'afuusa Katonda n'amuweza ddengeri era naye n'akola okusalawo kwe kiba kibi nnyo okutandikira ku muntu n'afa bw'atyo. So byebyo gegamawulire agava wa Panda kusasiddeko nnyo muganda waffe katukusabire Katonda akugumye naddala mu kaseera kano nga batono nnyo abasobola okuwerekerako gyogenda otereka omwana wo olw'ekirwadde kino newankubadde abamu twandyagadde ogenda okuwerekerako because you're like brother to us. Kibi nnyo kibi ddala so byebyo nyongera okukubiriza okusubscribinga okusharinga sako no commentinga mu ngeri omu endala anyoleddwako wamu naffe osobola oteekawo komenti yaawo ku lwa Panda atakumira mpera kunkumire. Bye bye.